ogamba otya nyabo? Ndi bulungi ogamba otya ssebo? Ndi bulungi. Akanyiriro we bali kunyiya na kulabika bulungi nyabo. Bali kusiima ssebo. Soko oyanjira abakulaba amanya. Abandaba mwenna amanya n'eddoboozi nze Shira Nabasumba. Shira Nabasumba yankasooka okulaba olunaku lwa leero ku TV ne ku YouTube ne ku mikutu emirala. Watandika ddi okuyimba? Breakthrough yaliwa? Sijjukira lwe natandika ebbanga lyetooloddemuko era nga ndiddaddako mu industry ssebo. Breakthrough yange tennaakubaawo nnyo. Nkyali nsagala kwewaana kubeera abasinga balaka tebammanyi nti bandaba naye tebammanyi nnyo naye nga mbadde mu lugendo nga nnwana mpola oba oli awo simanyi breakthrough eyinza okubaawo mu maaso awo Katonda bw'anaabakkiriza. Olina ebibiina by'oyimbiddemuko? Sina bibiina bye nyimbiddemu nnyo naye nga nayinako ekibiina kye nalimuko bwe nali ntandika okuyimba. Ekiriwo ekyo? Ekibiina ekyo bakiyita Golden Production. Mu biseera ebyo nga njagala okuyimba okutandika bye natuukiramu waliwo omukyala Maureen Antume bwe natuukirako ne mugamba njagala kuyimba naye ng'ekyamazima yo talent erabika yali teriiwo nga naye nze ngiwulira. Kaakati nga mugamba Maureen namukubira ssimu namugamba nina ekitone kyamaanyi nnyo awo we bayawukanya ne Golden we bayawukanya ne Eagles kati byebyo ebiseera nze kuba nali njagala genda eno mu The New Eagles kwetaba mu mpaka ezo ne baŋŋamba biwedde. Kati we baŋŋamba mbu biwedde naye nga kati ntandikiddewa tebakyakkiriza bayimbi nti abayimbi baaweze. Kati nenoonya ne nga muntu kyayinza okunnyanguyira mu bayimbi we nsobola okugenda nembuuzaako bye njagala nenoonya mu bayimbi naye nga Maureen Antume ono nali mwagala already nemunoonya nemukola muga Maureen amanyi abayimbi si bangu bakulabika naddala ng'alina erinnya nga anti Maureen nina oluyimba olulungi nali mpandiikayo ekyamazima obuyimba bwange naye nga mu butuufu tebutegeerekeka kati nze nga mmanyi bw'amaanyi. Maureen n'aŋŋamba ojja kunsanga yali awo nga wa Papaazi kolera oluguudo ludde wa Papaazi waliwo woofiisi yali atundirawo gomesi. Kati n'aŋŋamba kale muzeeyi ojja kunsanga wano oluyimba lulungi ne muga lulungi nnyo. Ebiseera ebyo Maureen yalina oluyimba bali baluyita Kiyungu. Kati ne ŋŋenda awo yagenda okutuukawo nga wendi kuba essaawa ze yampa nze nakeerako okusinga ku ssaawa ezo. Kati bwe natuukawo ne mugamba munnaye nno akayimba kendeese kayinza obutakukolera naye nange njagala kuyimba nange akayimba ki nyimbiramu. Bannaye yafa yaseka n'agwa eri najja mmanyi nina ekitone era ne mugamba nina ekitone ky'amaanyi nagamba nyimbiramu mpulire ku kitone nayimba yaseka n'agwa eri kati ate awo amaanyi ne ganzigwa nga kitegeera sirina kitone nkiwulira buwulizi naye tekiriiwo temuseka. Nagamba naye kati omanyi kye tuba tukola muzeeyi onsanyusiza nnyo okumanya olina ekitone kankutwale kwa Papa Misat Ssemakula awulire ku kitone. Kati nantwala naye yali antutte baseke nantwala kati ebiseera ebyo mwalimu ba Catherine Kusasira Astasha Mayanja bona ba Fred Seruga nga bamanyi naye bali bakyakkiriza abaana okuyingira kubeera waliwo abawala aba Carolina Ntongo Chocolate Nancha waliwo abaana nga balina amaloboozi. Nze naye nafubutuka eri mbadde ku miwogo gyange sikolanga namu simba nko mu live band naye nga mpulira muli munda ekitone kigenda kunzita era nze nga awo nategeerera wokka tisayina kitone. Kakati Maureen nga ntwala basema kagamba muzeeyi mbaleetedde omwana alina ekitone ngagamba ekyamazima ekitone kyali kindabika museke munnange nga bantunuzaamu mbagamba otulage ku kitone baali bangi Catherine Kusasira Astasha Mayanja bonna nga be baliko ebiseera ebyo baali bamaanyi nnyo nakati bakyali naye luli kyali kika. Bwe nayimba baaseka ne bagwa eri kati ate nze nakaaba naye ate ne kinnyamba bwe nakaaba yambuuza olina emyaka emeka naye kwefula bw'olinga kibebi naye otusobedde. Nakaaba nnyo kubanga ekyasinga okunkaabya
nawulira nswadde mu bantu kati nali mpulira nabaagala dda okubatuukamu ate we mbatuukamu entuukamu gye nabatuukamu ate n'entyoboka butyoboosi nga n'ekitone kyennyini kyenzize obbagamba nti ndi w'amaanyi kati nempulira nga ndabika bankyaye nempulira nga ndabika ate n'omukisa gufiiridde awo ate misa kinangaayo omanyi muwala ojja kuyimba naye sooka ogende eka owegalireko mu kisenge ddoboozi ompulira lirimu kale yaŋŋomya liri sweet naye to kati genda bwegalire mu kisenge olaba amaloboozi kati Maureen omwagala nnyo nesooka omusewali njagala ogenda owulirize ba Irene Namubiru ba Juliana agamaloboozi wegalireko mu kisenge weebikke mu blanket weebikke wenna n'omutwe n'ebigere ogane ng'oyimba naye si amazima bye saabikola ko natuuka n'ebikka Nembuyaga ate nzira nenga kina kitone kiganye. Wajemera message. Samujemera. Nagenda Wajemera mukuru. Sayema. Nasoka ningenda. Nenkwata nenga mzee yagadde kutabusi. Nenkwata blanket nenebika. Nenyimba olimba Irene Namubiru na ile nyimba zira lyesinga okwagala. Nava mu blanket nengambe ekitone kiraka kiganye. Nentandika okubeera ngani. Mpola naye kye nakola. Bangamba tukuwadde emyezi 2. Kati Maureen ono otwatula mu motoka nanga bakuwadde mu golden Maureen ani yakuwa myezi 2 sema kula message papa yanga nkwade mu myezi 2 ogenda okikole tetugobye naye nga ekyamazi balaka bali bangobye naye nga banga tetukugobye wabula wona emyezi 2 ojja kujoina wechenjawulo kubanze nashempulide mu ddoboozi lyo naye nga mpuye njogera gye boogera niye ntunuulire teyanka kasanti ekyamazi babayite bangobye Nenga Maureen ngankaba mwero kamuze ichichi amazi ganga gayika boyesi nanga oli mukaba ate nemuka bangobye Maureen nanga nze ngamba tebakugobye kati mancho nemuka bangobye mbulira amazima nti tebakugobye bangobye Maureen tebakugobye agambye emyezi 2 odene nga emyezi 2 bana abakyali kunze kuba nabayimbi bonna benda abawano nanga kati mancho obokola tugenda kubeera nga fenna nga bwenkuyizaamu okuyimba era omukyalo oyo mwebaza namala naye 2 years yansembeza bambi nenfuuka kasisitake nembeera nga ntambula naye oyo najagenda mu shows naze mwambaza engato ngabira mu motoka zeze nnungi na backing obudoboozi obwo nembuulira era nga yimbisa ggono nga bimumuulira kati naye nze nga mpuliriza saafuna chance yagendako ku stage ebbanga lye namala nabo akagere kali kina ina fear nti bamugobye n'abaana bonna abaaliwo otajja kuyimba talina kitone nali ntya nga sinza kudambaga nti mumpe akazindalo nkole ki naye nga nakuliza omwo mpole ekitone nenzijanga nkuza mpole ekitone nempulira nti ekitone kiraka kikuze nanga ate nenyongera okakasa nti nazze sina kitone temuseka babatuuka ekiseera nga baŋŋamba Shirawo ekitone nebaseka nebagweri owekitone bwana Maureen yagamba Shira zangamba nti yasinga ekitone mu ggwanga muwulire ku kitone kya Shira namwe mukole ki kati bambi ne babeeranga bangi mwalimu bamanager nga owekitone nebaseka naye nga bambi natuuka nenkyagala ate ekyasinga okunsanisa mu kyonna ne bantegeera nti ebbanga eryo lye namala mu saafuna mu chance egenda ku stage naye ate kyansanusa nnyo kuba nayiga nenjiga music webitambula nenjiga live eno nenjiga omuntu we packaging nenjiga omuntu walina okwogera nembabeeramu wadde saafuna chance ya kuyimba naye ate emyaka egyo gyankuza nnyo nensinga oba n'abaali bayimba kuba nali bbali nga gyendabira buli kimu bwe nkiraba nemanya omuntu olina okweyisa bwoti omuntu olina okukwata bwoti ebintu nenkula nga sinayiga ku stage genda kuyimba naye nga ebintu omuntu byetagisa omuyimbi obimanyi bwolina okwogera mu kamera kuba katenze kamera zino sizibaddemu nnyo nti mbaddemu nga njogera naye mulaba ndowooza engeri kyendeeta mukiraba nammwe oba omwami yakuwa confidence gwotudde naye awo omwami wange aliko 3 phase masanyalaze ayina oyo ate ye mulalamu naye ate naye yasanga nga nange ninamu ekitone nga we nabagambye ekitone nga mwekiri kati ajja akivumbula ayongera okikola ki so obulamu bwe buto webumbeeredde n'ekyo tasobola kwerabira eyakuwa courage nekuddamu amaanyi naye nga buli wogijjukira oli oyagala kaaba moment eyo gye mbanyumiriza ey'okujja mu bantu abamanyi nga gwe mulundi gwo ogusoose okujja okuyimirira mu bantu abamanyi ng'ate b'amaanyi ne bagamba nti omwana tumulese yuyo atugambye ayina ekitone ne bakutunuzaamu kamera microphone yiyo
tulage ekitone ebyo yali enzisa nti nze ababuulira kubanga nawulira nga omunda nswadde nga baba bankyaye ekitone bakitegere nti sikirina kugamba ebintu byali bingi byantawaanya nnyo n'oluvannyuma ne bansaagisa ekitone ayina talenti yuyo kati ate nekirala nekinsanusa nnyo kubanga emomenti yo sinza gyerabira mu bulamu bwange nti abantu abo nafuuka dota waabwe mu kubeera dota waabwe nembeera nga bantegedde kubanze tosobola kubuuza papa Misa Semakula nti no Shirayani nga tamanyi Sasha Mayanja bamanyi zembera manyi no temamanyi nakummanyi Catherine Kusasa nze bagira ngo omwami wange baga bambi akawala ako tukamanyi kana kajja kato kati nensanyuka nga bamanyi kyogamba kubanze saalowooza nti baali bakola ki bantegedde nga nabanga abatandiiko nasho nekinsansa nga bamanyi bambi kasa bamanyi kati nabali abala bajja kola ki kuntegeera. Okay. Awo nyine onakola tubaddeko naawe olina akayimba koyimba mu studio wale akamutazi. Akayimba katunyumidde nnyo. Wakucho kuyiya akayimba ako. Wali okuyimbira mwami ono mwami wo oba alina mulala gwali otegeeza. Kakati akayimba ako mu bumpimpi. Buli muntu alina omutaasa we mu bulamu bw'ensi eno. Akayimba ako ng'oggyeko kuba nti nakayimbiddwe omwami wange naye nawe oyinza okaweereza mukyala wo wabanga ye mutaasa wo n'abalala kubanga akayimba buli muntu mu nsi alina omuntu amutaasa. Nze omwami wange ye mutaasa wange ng'erinnya lye nti ate omwami wange bukyangambawo mu bulamu bw'ensi eno siwulirangako nga bwe mpulira nze ndi ku muggulu ly'oku nsi ebyaddala nga sibalimba yogere ngo mutunulidde mu maaso. Omwami wange naye akimanyi. Omwami wange ampadde essuubi mu bulamu bwange era akayimba ako kemulaba nakayimbye nga kava ku ntobo ya mutima gwange nga tekali mu kwejjusa. Omanyi olwo kyogamba nti omuntu newoba otuddeko ku ntebe okumala omwaka nawe ogiwulira nogamba mu butuufu omuntu amatidde naye nze akabanga konna okuva Katonda we yansinkanya omwami wange obulamu bwange buno bwakyuka ate yampanya essuubi. Nali simanyi nti n'omuntu mu nsi ayagalwa. Nali simanyi nti omuntu mu nsi omukyala osobola okubeera nga bebi. Ebyo byonna ebintu mbadde mbiwulira buwulize naye nga nze sibirabangako. Ogambe buli kimu kituukira mu budde. Kati ate ezo oba naki nze n'ebyo by'okutuukira mu budde nze sinabyendiko. Enjawulo ki omwami kyalina? Omwami wange ekyamazima abantu bonna bali abampuliriza oba abandaba. Omwami wange mutaasa naye si mutaasa wange nzekka nammwe abali eyo oyinza okulowooza nti nno mutaasa wange yekka. Omwami wange masannyalaze 3 phase n'okusoma ataasizza abantu bangi nti akabanga kembadde naye ndabanga abantu bangi bamwenyumirizaamu. Alina omutima gwe bali badde bagamba nti omuntu ow'eddiini asookerwako mbirabyeko olwo bano abantu abeewaana oli nagamba nina eddiini oba mukole muti naye nga omutima teguli mu bwa Katonda kye bayita humanity ye mwami wange. Nanno obuyimba sinnakanoko kankyamuyimbira mbatidde wangi mama kubanga buli lunaku omwami wange mutunulira nga luyimba nina katabo alimu ebintu Katonda ansaasire. Amwe ebinonogo. Katonda ansaasire. Ojjukira moment yonna gye wamukalubirizamu ng'ajja mu bulamu bwo. Moment zaali nnyingi nammwe mumanyi omuwala ng'oli mulungi. Omutambuza nnyo ky'ogamba. Omuyimbi omutaani wamubonyaabonya. Mwami wange namukalubiriza ate kyasinga okunsanyusa gye nakomyanga omukalubiriza ng'ate ye nnengeramu kiri kyennyini ekyetaagisa okulemerako. Okitegeera ekintu ekyo teyapowa kubanga namukalubiriza nga nentuuka nendaba nga bamukalubiriza nnyo bambi kitaata naye oluvannyuma ate nendaba nga gye nkoma omukalubiriza ayongera kunjaga. Mukulu mutaasa omukyala yakuyimbidde oluyimba wawulidde otya nga owulira oluyimba luvuga linnya lyo buli kimu ayogerako? Nawulidde bulungi nnyo naye tekyansurprise nze nnyo olw'ensonga musuubira okola bingi okusinga ne kwekyo ate oluyimba luno ensi lwerabye neyeebuuza neyeewuunya naye ng'ate byankolera ebisinga n'oluyimba bingi nnyo bye sisobola kwogera. Abasinga tebaagala bakyala bayimbi. Owo omwesiza otya? Nange nalina endowooza eyo
era ndowooza ekyobufumbo twalwawo nga tulya ssente ng'ekyobufumbo tetukikoonako twalwirawo ddala naye nagenda okwetegereza bwe nti ng'ate bye mulabamu sibirabangako mu mukyala mulala yenna nengenda nga musembeza mpola ate kati wentuuse wano oli bwamukwatako abanzise fa naye wakati ntegedde nti ye mukyala yali abulako mu bulamu bwange era ntukanga ne mugamba nti naye bebi lwaki walwawo abayaaye ne bampuuba ne bannomya omutwe ng'oliwa olumu otulaba mu kasenge n'obimugamba ekyamazima mukyala wange ampadde eddembe ate buli lwofuna eddembe omusajja oconcentratinga ku byolina okola ki okukola ekanyiriro kennina naye simanyi nga ndi mulungi naye nafuna omukyala ono agenda olaba nga obulungi bwange bebeera mu mira bwe nti mbulaba mukulu mutaasa omuntu ali eyagala okudatinga celebrity oba omuntu omuyimbi alina kwetegekera ki byalina okwerekereza nga si serebu yekka omukyala yenna oba omukwana olaba engeri gya respondinga omukyala singa omukwanirawo n'ayakirawo oyonze mu mutya naye omukyala ono lwaki namulemerako kitwamala emyezi omwaka gwaffe mulamba nga tuli awo tusinkaneko wano tudde kino tunyumya ku ssimu naye ng'okuva ku ssimu tubeeko nekyetutuukako lufuuse lutalo bwe twasisinkana era ne tumala ebbanga kwegamba nekinyongera omwagala ennyo kati ate ekyasinga okuntembula omutima gwange bwe twakkiriziganya nti twagalane yesu twagalane twakebeza omusaayi emirundi gyali 6 nga tukebera endwadde zonna nenzirayo nakebera netuddayo nakebera otuba alina mugamba nkoyo okunfumita kyekimu byanjawulo ebifo ebyenjawulo kakati nga ekyo kyokka kyamunjagaza kiri munneesize era ne bw'atambula n'agenda bamba mumwesize kubanga mba omusajja wanamufumita emirundi egyo gyonna aba musajja kyoyo gatamaliridde oba ekira wali onoonyaki ezo empiso zonna sokutugamba wali onoonyaki abulaba byogedde ebyama byange mbyogedde ekyo kye kyakunjagaza ennyo kati ekyandetera ekyo nga bwe mbagambye nakula nga sinnakula nabeera mu industry nenzibuka amaaso nemmanya nti obulamu bwetaaga okubalwenga kubanga teri mu nsi muno kyabugagga kisinga bulamu namwe mwenna abali eyo mbagamba nze nno gwe mulaba wano akati ne bwe kankoonako anti nkeera ku ccupa kati obulamu buno nasooka nemmanya nti kyenninawo ekyobugagga mu byonna bwe bulamu bwange era kyandeteranga nnyo okwewala ebintu bingi n'okutya abantu nti ababaddeko nange mu bulamu bwange mukimanyi kano nze nakatandika n'okubeera nga mbeera mulamu nnyo nti obulamu bwange tebukuunwako ensiri wano wennuma cupa kati nemmanya singa mbugala bange siinaawo ki bulamu kati omwami wange ono bwe yajja mu bulamu bwange nendaba nga asobola okuntegeera n'ajagala nga bwendi n'okunnyiza obunyizaza omuntu n'astressinga nkeera ku cupa okunneeraliikiriza siina nnyo obulamu bwakwonoona nti butini nnyo mbumanyi bulinga bwa nkoko ate wenkanga omutima n'okumboggolera sisobola nnyo bintu byakkalusana nnyo nansi naye nali manyi teri musajja asobola kunsobola kanga ekyamazima nalinako omuntu naye nga buli kaseera nnangira leero gwe tasobola kubeerawo ogenda kuba mu macupa tomumalira ssente obulamu bwange ne butya neŋŋaana enze esa obulwadde nga bwe tugenda mu ttuwa ez'omu byalo olwavangayo okwebakako oyo obubi mu butanda nga nkomawo ndwala kati neŋŋaana kitegeeza si nze nnyoko nze kitaawo kati neŋŋaana obulamu bufuuse ekizibu ani anansobola nga sisobola kubeeraawo nti ndi wakunyigiriza ne kinnyamba nnyo bwe nafuna omwami wange n'antegeera kyobola nange ngezaako muwa emirembe nti abantu abamutunulidde bangi nnyo ate akola ku bantu bangi buli wamu ate n'abakyala abali eyo nakyo mukiyige nti abaami baffe bano yeyingini yaffe omusajja gy'okoma muwa emirembe naye ayongera okufokasinga nanoonya kasente ne mubeera bulungi naye buli wobeera ng'omustressinga omukwatakwata nnyo ensobi buli kaseera talijjukira atuukiridde ojjako owange naye agambye nti omuntu yenna asobola okutunulako butunuzi n'obwakiroota buloosi amuyisaamu kati gwe abamwetega obagamba ki kati n'omwami wange nno nga si mwangu wa kwetega kubanga omwami wange mwesiga bannaye sijja balimba kale sijjaga omanyi wala bintu twogera bagamba omwesiga omulabye yuuli nabo kinaaba kibaddewo ensobi ejja kuba evudde ku nsi kubanga kisoboka
naye bwe mulirabanga mwina gwe mumusanze naye mumanya ensobi nange nagayadde okitegedde sijja gumusalira era nja musonyiwa ate so Sheila oyingire industry y'abayimbi abakwaniriza abaweereza po message omwami agumya atya kuba kati endongo gy'osaba osose muwaana abamu bajja kunyiga kati oyingidde endongo omwami agumya atya okuba nti oyingidde endongo naye okimanyi nti endongo nali nagiyingira dda bye nalaba edda luli nga nkyalina mu bikemo nga neetaaga n'omutwalo sina na kyakulya kati ate essaawa zino nikye neetaaga nkifuna ate mukadde kati ddala binaaba bikujjako ng'omuntu aliko na kikyamu binaaba bikemo kibannaye tubeere ba mazima nabedde mu mbeera nga simanyi nakumanya nti oba nalyaki oba renti namugjawa zonna struggle ezo nensobola okweprotectingiramu embeera ndowooza mundabye okumala ebbanga sinaako nnyo mawulire mabi nti mbadde omuwala mumusanze ali yeetyoboola kati ate essaawa eno ngenda kikola ddi nga buli kimu ne wemmala omwezi nga sifulumye mu nnyumba nja kulya nga bwenjagala nsule nga bwenjagala password z'essimu buli kimu tuli free teri akweka munne ate nongera bivuddewo ne bya password kubanga abantu basaana okuba n'essimu n'odeletinga messages clearinga chats naye emitima gino omanyi enensi ya myoyo mwe mwenna abalungi abali wano bw'olibeera n'omuntu ng'omuntu gw'olina tayenda gwe n'oyenda oyo omuntu manya tokyali naye kubanga amaanyi gano agaba gali mu buli muntu bonding etegeera omanya nze na mwami wange akimanyi era yaŋŋamba naye mukyala wange naawe totudde wotera nnyo okuba music w'emikolo sijjano nakulimba nnyo nti nno nze ndi awo neeteeseteese nnyo nti waba naye ndi awo neetegeka munaye nze ndi mu nsi ey'emyoyo ekintu nga bwe kijja ngoberera mu mwoyo kati ndi mwerufu omuntu omwerufu teyeteekateeka nnyo kuba tetumanyi nteekateeka za Katonda maaso wabula Katonda bw'aleese nabino tetwabyebetegekedde tulabiraawo nga bizze tetukyetegekako nze neetegekako kambabuulire neŋŋamba bannange nze Julia Sebwato yankyazanga kulere negamba nembase ndeeta ennyimba zijja 10 sinazo tezajja kakati ekweteekateeka ennyooko sinakyo kirungi it's better nemukolera mu nsi ey'omwoyo n'obwerufu wekijjamu balabiraawo oyimbi kigo wandyagadde okukola naye mugambe eddati kuba byonna bisobola okuggwa wabula awo nyaddirimu n'ekirala kiri bw'otumala awo tugamba oluyimba luno olupya lwewakoze ani yalukoze odiyo biki tumalirize galawo lumu kakati abayimbi nno bwebyo nandetaza okukolako ko nabo bangi abayimbi bangi ne Maureen wange oyo bambi naye Maureen wange oyo nantume naye njagala okumanyi Maureen nantume wange oyo mulinako memories nyingi kati then n'abalala bangi kati essaawa zino mpulira njagalamu ku lutalo oyo ata Scott lutalo oyo mpulira mwewulira mu kolabo ebekulu bayimbi bangi naye tugambe ku luyimba luno lwa Mutaasa oluyimba lwa Mutaasa oluyimba yaluwandiise bamuyita John K. the Writer omanyi John K. the Writer oyo nalinga mwagala okumpandikira nga wandikira ba Maureen Nantume nga sina busobozi kati obusobozi bwe natuuse nga mbulina nengamba John K. lwaki tompandikira ku luyimba ali nabami nga yakyalowooza kali kashira akaali obulala nemugaga era teyansedde naye ndowooza agenda okuntukako ekyuma kye natuukiramu naga ntufudde vi bagikutte mbabiri eŋŋoma kibola nti kyavuddemu nga kirungi nnyo abo be bankoledde omulimu ogwo omulungi naye byagita byonna bye bamanyi bye bataddemu nze nakola ne mbalekera omulimu ogwo John K. the Writer, producer Croch and producer Devi abo be bakutte mu ngoma eyo omukulu ayagala kukola omukyala ayagala kukola ne David Lutalo tutandikira nakola boza asabye mukyala wange ye mwesiga ate mwekakasa omanyi mu nsi muno okwagala omuntu ng'omwesize kikulu nnyo omukyala ono wange ndi muntu akola mu bantu ab'enjawulo abakazi abangi abalungi kubanga mfuna kategoza abantu ab'enjawulo mwe muba abalungi n'ababi n'abafaana batya naye mukyala wange taŋŋambangako nti lwaki omukazi bw'ati akwesembereza yanneesiga kitegeera kati nange trust eyo gye namuteekamu era sikiinaako buzibu singa bakola kolabo n'omuyimbi yenna so omukyala akuyimbiremu Kamutaasa nga bwe yakayimbi abali ku TV bakalabe nti mbutu chemistry abondinga
Kamutasa kamuyimbire mungo mutunde maaso kana yakutunde maaso. Ana mwe mwagaye emitwe byononese. Kakukwateko oyimbe. Oye nakola lonchi n'abanja mumayo mwe ngo wabira wali okuyimba kunni obamba nsanyuse kiki ekyatukako Yimbire mu Kamutasa. kati netulizemu obuzindalo mpanza agenda oyimba Ayinza okubakingamu. Babe na backing kati nkutunuzemu kana It's okay. Yonna kyoyagala tugende nsimye tewalina nkase gwe Mutasa wange tuweza kakomye n'okuyimba ku ganje amasanyalaze g'amazimba